nti omwaka tuli gwa 2025 kakati wava Makindye East ne Makindye West nga 22 ku lunaku lwa Monday agenda kuba ayolekera Makindye Ssaabagabo olunaku z'omwezi nga 23 ono gwennyini omwezi bannange Kulisimasi tugenda kugibalekeramu olunaku lumu mweyagalemu ng'ennaku z'omwezi 25 naye nga ffe tukyali mu struggle omwana wa maama tuwandibadde tuwummula ennaku z'omwezi nga 22 President natakola nga 23 natakola nga 24 natakola nga 25 natakola nga 26 mwana wa maama bwe kituuka ku nsonga z'okununula eggwanga lyattu Uganda gwe sheyalinga video kati kankulage lwaki President tawumuzaamu kankulage naku z'omwezi nga 23 nkugambye ali Makindye Ssaabagabo ne Entebbe municipality abaana b'Entebbe President agenda kuba ayingirawo ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini ogwa December Entebbe ennaku z'omwezi 23 lugenda kuba lunaku lwakubiri olwa wiiki eno gye tugendamu empya ate we tugendera okuyingirira ne Uganda empya omwezi ogwo ogujja gweronda bulonzi Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mwaka gugenda kubeera mupya 2026 ate Uganda egenda kubeera mpya mwaka 2026 so kakati naku z'omwezi 24 tweyongeddeyo agenda kubeera Kalangala mumanye ekyatuuka Kalangala last time campaign trail za 2021 mumanye ekyali Kalangala bani abakimanyi abali mu live chat muli mu kirasi oba temuli mu kirasi mumanye ekyali Kalangala last time kakati azeeyo zigenda kubeera ennaku z'omwezi 24 agenda kubeera Kalangala naku z'omwezi 24 kakati abaana b'e Buvuma naku z'omwezi 26 awummula mu Kulisimasi wokka teri nnaku ndala zagenda kuwummula awummuddemu Kulisimasi yokka naku z'omwezi 25 omukulembeze ajja kuba akyawummuddemu kakati yeyongereyo e Buvuma naku z'omwezi 26 kakati ate wiiki endala atandikire Mpigi zigenda kubeera naku z'omwezi 27 mukulembeze ajja kubeera Mpigi bw'ava Mpigi agenda kuyingira Kalungu zijja kubeera naku z'omwezi nga 29 mwana wa mama mwana wa tata brothers and sisters naku z'omwezi 29 Kalungu ne Bukomansimbi ekinyonyi kyaffe mukirengera kikyaliwo ebyo byenkulaga biri live mwana wa mama dia ow'omukwano Sseruganda ebyo byenkulaga biri live ekinyonyi kiri ku hoteli President we yasuze tuli ku hoteli President we yasuze ye by the way kati kankulagire ekinyonyi kikyo eyo bagita crested crane ebeera ku fulaga ebeera linda ko tulayi mugana nga alina kyangamba wano ani asindikiddeyo emitwalo 3 bannange Allah akibar bamwisaani bannange webale nnyo webalire emitwalo 3 Nankunda Silivia bannange Nankunda nange nakukunda webale nnyo webalire ddala oyise kweyo enamba eri wansawo nompereza emitwalo 3 bannange mwena abantu supportinga mwebale nnyo mwebalire ddala nkugambye ekinyonyi ekyo kiri ku hotel President we yasuze live essaawa zino zennyini kiganye okuvaawo President we yatuuse n'ekinyonyi kino we kyatuukidde okuva President we yasazeeko hotel eno ekinyonyi tekinnaba kuvaawo kino kiraga ki ate nga President wanaagenda kkiriza obagaana ekinyonyi kino kigenda kuvaawo aya basi mbeera bwete bweri nnyo weebalire ddala kiwedde yes bwe tuli wano Dogo Stepimba
Mama Uganda ono ye Mama Uganda ye Taata Uganda yoyo Mama Uganda Taata Uganda bwe tuli yes. Lero gye tugenda amanya sigategeera bulungi munnange. Lero tuli wagundi tuligenda Kalachi Kalachi lero tuli Kalachi ne Kabera Maido. So alright, mbera bwese bweri gwe wena yakatega tako Matha oli otya mukwano webale kubanga tekwoli Trisha Trizi ng'obula nnyo webale kubanga tekwoli mukwano. Sheikh Abudno Mugerwa webale kubanga tekwoli tulya isungwa keke please blockani ero sakoze eki katulabe kale katulabe. Nkugambye tuli ku hotel president we yasuze. Bannange Silvia simanyi kye ngenda kuwa naye nga webale nnyo webalire ddala. Ate bannange ennaku zino data ayina engeri gyatutambulamu. Kandabe olowooza tewabulayo ennaku ntono nnyo data waffe naye aggweko. Osobola otuteera kuba naye ku namba y'essimu eyo eri awo ku screen yo egenda maaso n'okubanga ate escrollinga. Bannange mwenna mwebale nnyo abatusupportinga bwona nteerako ekyamazima support yo nja kugisoma wano ate nja kuba njiraba. President awo we yasuze ekinyonyi kigaanye okuvaawo. President olwatuuse bw'ati ekinyonyi nakyo ne kisalako hotel. Kaakati n'akomawo ku hotel ekinyonyi weekiri kigaanye okuvaawo. Bwe kibuuka we kidda wali we kikomawo kiri awo tekifaayo oba kiridde oba tekiridde simanyi nakyo kiri mu struggle. Tekibanga ekinyonyi kiri mu struggle nga bulijjo kirinda president ajje mu kitundu gye kiri kigende maaso n'okuba nga ate kimwolukaminga kibeeko obubonero bwe kimulaga kimugambe president nno obadde okyali awo naye bw'onaaba otegedde nze kanvunname emirundi gye mwalabye nga kivunnama bannange ekinyonyi kiikyo kikyaliwo. President agenda kusimbula ate olwaleero nsuubira president agenda kulekulira woteeri eno ayinza okukibuuzaako nga tannasimbula. President alabika agenda sooka abuuze ku kinyonyi kino nga tannaba kubanga asimbula. Crested Crane eyo y'amaanyi nnyo mu ggwanga lyattu lino erya Uganda bannange. Lindako, don't read both names, people who send you money please to keep ourselves. Munnaye waliwo abamu abagala okubasoma nga batutereddeko bambi. So oli wansindikira message n'agamba keke tonsoma nja kikola. If you send me a message before you send your mobile money and you tell me please keke don't read my names, I will do it. I will not read your names when you send me the message at first. If you inform me, I will not read your names. But if you don't inform me, maybe it's normal, I can read the names. Yes, because that is a confirmation that I have received your money. Yes, thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So embeera bw'etyo bweri kakati katulabe president kuba agenda kusimbula essaawa zino zennyini. Gwe wenna ampuliriza ali ku Mukotu Keke TV Uganda. Mbeera bw'etyo bweri ekinyonyi kiremeddewo president we yasuze. Kati katulabe president avaayo. Sharing a video